bulungi kugamba otya si bulungi nnyo naye ntambula kati yaman emigo sigiddako kati okuva wano ogendera ddala mu maaso nsimbudde asobola naye mpola mpola njatuuka. Wagendera mu bulwadde watugamba amagulu wegaddawo you're going to organize another concert. Is it going to happen? Of course it's going to happen. Tuli mu kutegeka at the right time, no pressure. Yeah. Abwena njaba wa dates entegeka zikyali nnyingi. I feel like I'm not there yet. Abawagizi bonna baali bagyesunze. Nange nali ngyesunze. Nenkyayina ebyokola bingi okuva ew'omusawo n'okuva eri. And when I'm ready. The minister yaganye abantu oyimba mu masomero. What's your take on that? Minister Justice amagezi gembawa tugoberere constitution y'eggwanga. Ebintu ebyo bikome ebyokufuga eggwanga ngeri talina abantu basobola tuula diteeseza. I think amagezi gembawa bonna abakulu abatutwala bayigenga okutuulako wansi. I think ekintu ekyo kimalamu ne parliament n'ababaka amaanyi. Kubanga tubasindika bateese ensonga nnyingi ezikwatako ku ggwanga. So tuveemu ebyo ebintu by'omuntu okuyimirira obuyimiriza eri n'agamba. Me that's kyenyiza obbagamba tugoberere amateeka webwanga kimukosa nga kimuliko akiwa abakiteesaako bakituuleko bakiteeseeko. Eno si nnyumba ya muntu yenna. Uganda ggwanga era libeeramu abantu ab'entegeereza enjawulo. So I think tulina otuula ne tuliteesezanga ng'eggwanga si muntu sekinoomu kugamba bugambi no. Oyinza watya ng'oli wrong. Ogenda tomeza ggwanga ddamba. So ffe tubeereko n'emitwe egy'enjawulo egyogera ku bintu. Yes, like for example, mbadde nkigamba ne interview endala. Waliwo etteeka lye baakola ery'abayimbi okubanga balina ogenda enaggulu okusaba obuyinza okola Karamojja. Kati poliisi y'e Karamojja oba ogigyeko obuki? Obuyinza ate ng'etegera Karamojja okusingawa ab'enaggulu. Oba promoter w'enaggulu oba omukosezza kuba mu competition oba omuwadde olugendo lunene kuweewa we Kampala oba kiri unfair naye era kijjawo kubanga omuntu yatuula bwase kinnoomu ye n'akola ki n'agamba. So nze nzijukira tulina n'ebintu bye twagala okukyusa ng'abayimbi mu structuring y'abayimbi ne batugamba tetusobola bikyusa nti lwaki nti kubanga biriwo by policy oba by law. Kitegeeza katutandika okugoberera policies ne laws nga tetunakola changes ezo ziyinza otukosa in the long run. Yeah. I don't know the whole situation, so sobola ku blaming ono. Tuyinza n'okuba tu blaming nga tewaba default. Otegera kyegamba tetwanguwa nnyo kusala mpaka. Nenze kyeŋŋamba okuba nti minisita yavuddeyo n'agamba kino kikyamu tekikifuula kikyamu. Kuba naye bingi byayinza okuba nga abadde alowooza bituufu mu bulamu bwe n'amaliriza ng'azudde bikyamu. Wabula tukyekenneenye bwe kiba kyetaaga okwogerwako bakiteeke we kirina okwogerebwako. Naye tuveemu ekintu omuntu omu nze bwe buzibu bwe nnina okusalirawo abantu 5,000,000. No, I don't think that's fair. Okay, twalamye Chameleone yakutadde mba legends abagano yimba ku kibala yakutimbye. Bosi wange bwaba kati ate ye legend number 1. Kati ayinza okubulira bagamba set a thief to catch a thief. Kati bwe oyagala okumanya legend webuuza kwani? Kati bwaba bwe yagambye enzaani awakana. Mu famire y'amayanja mu bya music ekyo abantu be bakisalawo twakibalekera ffe tuli wakuba bandongo. Kitambulizibwa nti no tokyakolagana ne Kama Ivan Sente ozijjayo ate nga ye manager we wekwatira ebifo. Endagaano yange ne Kama mpanvu, so saagala nnyo giyingiramu kuba ya babiri
ebyo bye babagamba byonna just wolokoso palapasa enkolagana yange nani na Ivan. So obuzibu bubaamu ng'abantu bonna naye si nti buli buzibu bwonna nti bubeerawo lubeerera. Obuzibu bubaawo ne bukola ki ne bugenda, obuba bulemeddewo era nawo bubaawo, regardless we move. Ate tuneesiba ku bizibu n'ebirungi weebiri. So nedda sina buyinza obwo. Yagwa omu ku bantu abasayininga ku mpapula za King Sir. Essaawa eno twawummuziddwa. Nze ndowooza beetereze, I think byakyankalanyemu, but bajja bitereza mpola mpola, bo nga bo beetereze fendongo tugenda gibaweereza. Bwe baba nga bakyakunga abayimbi wetuli tugenda kuba endongo abayimbi we bali. Amen. Tugere ku nsonga ya Matayo ne Zaakayo. Agw'omu ku bavuddeyo ne bakona ku nsonga eno y'oluyimba eya Matayo ne Zaakayo. Obadde otegeeza Zaakayo ne Matayo bakwano bange babiri bafunamu obutakkaanya ku lwa mukazi. Embeera eyo nzize njiraba, abakazi babiri ne bakyankala n'olw'omusajja oba abasajja babiri ne bakyankala n'olw'omukazi. So embeera eyo ne ngamba ke kaseera tugiyimbeko kuba esusse nga ngezaako okutabaganya n'abalala bakitwalireko ng'ekyokuyiga. Yaman. Abantu abasinga bakubyemu King Sir ebituli nga bagamba nti azze ku bukulembeze bwa Uma naye ate y'omu ku bali mu lutalo. Ensonga eno gyogera kwoti nga ku King of the East era akyakwatiridde akati ku bayimbi. Ate nkugamba eti ndowooza ne Museveni yajjira mu ntalo. Naye no, ensonga eyo just nsaagirako ekyo. Naye no, entertainment nga industry art taliko limit. Ffe tumuteekako bulimiti obwo butono naye tumugulewo. Ffe tetulaba ng'entalo buba bongo bw'abantu, tebiba just lutalo, abantu batuula ne bayiiya n'alowooza hiti tekubika. So we have to respect those that have done it. Kyonna kyayimbyeko. So kyonna kyayimbyeko, ffe tuli mu entertainment okusalawo kuli eri bawagizi. Dr Hilderman yagenze mu parliament nabako ensonga gya raising eya copyright. Nnyo era tumwebaza era tuli mabega we Dr Hilderman bobanga ensonga yaffe omaze n'ogitwala mu parliament bye twenyumirizaamu webale tulowoozaako katusuubire n'abalala bajja kitwala ng'ekikulu kuba emirimu tugikola tuyimba bulungi music tumuta waffe akolebwa wano Uganda tetulaba lwaki tali protected. Eggwanga lyatufubyeko nnyo li protecting music waffe kubanga it's Ugandan asset. Zaakayo yalina mukyala we naye nga Zaakayo mukyala we tamulabirira bulungi ate nga tamuwa budde. Matayo nga ye abaawo, Matayo n'amuwa obudde, kale n'olw'ensonga eyo Matayo nga tumaliriza twakulabye ng'osinkanye His Excellency Bobi Wine mubadde mugenze kuteesa ku ki? Anze oli kyali wange nga sinnafuuka sita nga naye tannafuuka sita ate nga tannatuukayo eyo. Ebyo ebitiibwa by'alina tubimulabiramu naye ate twamulaba nga tabiriimu. So bwe mba eka mwokya nkozesa nnyo studio ya Firebase ya Dream mbeerawo nempulya nti mukulu wange wali wansi kiba kyampisa na kyaggonje bugenda ne mubbongako okuba dyenda era mukulu wange ate kyali wange. Naye nawe yakoledde statement n'agamba nti abayimbi mwefuula bakyaliibe mwafuuka bakyaliibe ng'akyanywa akayaga naye bwe yafuuka kye yafuuka kati mumuzalawa n'okumutaba temukyamulaba ne wayita muba temwagala musemberera lwaki mukola ekintu owaaye abayimbi ffenna tetufaanagana buli muyimbi alina embeera ze naye nze oyo kyali wange. Ate olumu ng'etingana limited okubeera ennyo nayo olw'ekitiibwa mwakola ki mwali naye nga nandiyagadde okubeerako naye ebbanga erikola kikuba nina ebyomuyigako bingi naye nga nze abayimbi buli muyimbi aneeyogerera ekyo bakyali be bagamba naye nze simunooma era nze muwa big up zokka Katonda muteremu obwangu.